Right, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuwuliriza kulisayo muganda oli ya weekend byonna byonna ebigenze mu lunaku olwaleero bikwebaza nnyo mu abafunyemu obukosefukosefu tubasaasira Mukama Katonda agende maaso n'okuba nga basuusa mwenna abafunyemu emitawaana Mukama Katonda abagumye naye nga oli ku Yugi Updates TV kosinzira obbanga otuwuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'akola statement enzito nno ddala mu byobufuzi wakati nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akaddiye akaatuuse era nga embeera ye temuganya temusobozesa kubanga akyatwala eggwanga mu maaso okuggyako ddiza obuzza emabega. Robert Kyagulanyi Ssentamu wano waasinzidde okuba ng'amukoowoola yonna gy'ali amugambye nti nno mu point ng'agamba nti nno obubaka bwe tugenda okuwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni wandibadde obufuna era negotiation eno n'ogitwala ng'ekintu eky'omuwendo kubanga togenda kubanga osuubirayo financial statements oba political favor ze wakola mu ddiiro ezaasembayo nga muno Minisita Norbert Mao era ne bamugamba nti ffe we are not here to discuss how much you want to give us like you gave Minister Mao. Agamba nti ffe tetugenda kubeera wano oba tetuli wano kudiscussinga mmeka z'ogenda otuwa nga wakola Minister Mao. Ffe twagala kukwogera kwa kudipachalinga ngeri ki gy'osengulwamu gy'ovaawo nga woolaba negotiation enteeseganya ezaaliwo ku Pulezidenti w'e Kenya ez'emirembe ng'ayabulira entebe mu mirembe obwa dikiteeta bwe yayina bonna n'abwabulira n'abulekaawo. Agaffe tetugenda kukola nga Mao era tugenda kubanga ensonga eno tugirumirako ddala. Jjukira nti ng'akalulu ka 2026 kasembedde Robert Kyagulanyi Ssentamu wakyakola statement ng'eno. Abakulembeze bangi abali ku ludda olw'opposition kasita bategeera nti nno sayidi gye baliko nnafu nnyo bagenda ne bakwatagana n'ekibiina kiri ekiri mu buyinza ne beegatta nakyo oba ne batta nakyo omukago olw'okuba nti nno baba bagenda mu kaseera k'akalulu ekibiina kikkiriza okusobola okulaba nga kitoolako ba competitors nga bwe kyakola ku Mao naye nga bano bali bya ku ludda olw'opposition ng'era balaga nti balwanyisa gavumenti eriko oba bawakanya gavumenti eriko. Kati era Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye tetugenda ku negotiatinga ku nsonga yonna ya financially oba political issues. Ffe wano olina kimanya tuzze kusengula tuteeseganya ku ngeri ki gy'ovaamu gy'owummulamu oleme kufiira mu ntebe yaffe. Wakati ng'akalulu kano katuuse 2026 buli ludda lugenda wereewera nkolokooto omuli ekibiina kino ekya National Unity Platform saako n'ekibiina ekya NRM National Resistance Movement ekitwalibwa Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa saako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine mukulembeze National Unity Platform. Tetumanyi naye ng'ebbugumu lisusse erigenda mu maaso mu kuwenja akalulu ka 2026 wabula akazito kateereddwayo ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni eiza akkiriza n'avaako mu bubi oba n'adipakinga mu mirembe bibadde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obbanga otuwuliriza obali kwekuumira ku manyi gano gwagala otweyungako okkirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi mweraba.